Balirondoola ekyabwe aye ekisinga obukulu kuyamba abantu kubabuulira oba tudde ku ttaka ly'omuntu funa tikiti z'obusuulu beera nazo mu nnyumba oba sekyo weegule ofune ekyapa beera nakyo mu nnyumba abakulembeze bano abanene tewaliwo waatudde atalina kyapa waatudde aye abantu kibabayambye kaakati olwaleero tuba tugenda kulaga amaanyi okulaga nnaata bakonje tukimanyi tino omubbi Kkondo y'omu kuba tunyaze ettaka lyaffe era alesa abasajja betamanyi abayita abantu ba Katonda abayita balevulande abayita baani n'atuka okuwaayiriza ebigambo ebingi eri honalebo waffe Tebandeke Charles yetumulaza amaanyi era tumugobe mu maanyi asobole okubeera ng'agenda aleme kudda kuba yagadde okunyega eka 40 ku ttaka mugobola ly'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga ku kyalo kye bayita Lugasa Isiti Lugasa Kyato Kawolokota olwona bagezzawo okutambula okubeera nga bafuna amataka naye tumulabulabulabuzi gyakomye akomeeyo nga watusima tusolwalera agende aleme kuddamu kumanyiira ttaka lyewaffe kuba talina bukakafu bulaga nti oba be baakola ki be baagula Lebulangi ekyapa kyalira tujja gamba nti nno kituufu lwa nsonga n'abatabani b'oyo gwe bagamba nti nno gwe yagulako tebakakasa nti nno yakola ki nti nno yatunda nti oba kitaabwe yagula nti kitaabwe yabaguza era Levulandi byalina byonna bijingirire ffe we tuyinza okugamba kuba omuntu otamanyi wawe wagula wenkana watya wayita luddawa toyinza tugamba nti nno we wagula wuwo naye nga tomanyi tolaba nko yadde chairman LC1 LC3 yadde oba omuntu yenena aise mu banene beerere. So pamoja na hayo wanataka kutufukuza na sisi hatuwezi tukakubali kufanya nini kutufukuza kwa dongo hilo, na mtu huyo mwenye anataka kutufukuza kwa dongo amemaliza karibu miaka 4 anasema dongo ni lake, na lakini hajui dongo inapita wapi, inaanzia wapi. Anasema iko na ika 40. Na ika 40 hizo hazijui zinawaza wapi, zinakwama wapi. Anasema zinaanzia Kawolokota, zinakuja paka Chato, zinakuja paka Lugasa. Na hiyo ni uongo. Na chapa chenye analeta kutuonyesha chapa ya uongo. Ile taito sio taito ya haki, ni ya uongo. Nataka yana na bantu naye ko muntu wakatona otukote kulabwa ndo jogulita ka ogenda gena na lyo mugulu gwe omala kote kuligenda mugulu. Honorable, I will know. Ngabu wanake elinti bajja kumusuza wali mukadugu. Musuza. Now it's just bragging. I'm not bragging. This is what you say. So and even in command, so also you are working at the interest of so. You will kill me. You are illegal. You will kill me. Shall arrest you. I cannot kill you, but the law will kill you. Omukulu yafuna lease na wa Reverend afuneko freehold. Lease yagifuna mu mwaka ogw'Olukumi mu 1985.
85 Uganda yali mu lutalo, office zonna zaali nzigale. Kakati ono ye lease yagifunamu office ki. Kakati ate ono yafunyeko freehold ku lease title. Lease yali ebadde ekyatambula ya myaka 39 ebadde tenaggwako. Muteeka ki mwosobola okufunira freehold land title ng'ogifuna ku lease ate lease ng'ekyatambula. Okufuna freehold land title mukulu waswa Reverend bw'omubuuza ane yali chairperson wa district land board eyakusayingira ku forms osobole okufuna freehold. Tamumanyi kitegeeza ono mukulu waswa mufere era y'omu agenda okufuuka ekyokulabirako nga twagala okugobera ddala ekibbataka mu Kayunga district naddala Ebbaale. Era omuntu yenna tagenda kuweebwa mukisa okulaba nga agobaganya abantu ku mataka gaabwe. Tosobola kufuna freehold ku ttaka eririko abantu. Kubanga freehold kitegeeza ettaka liri free, gwe weka lirinako obuvunaanyizibwa. You a freeholder. Kakati ettaka bwe libeerako abatuuze. Nga nange ndi ku kyalo kino. Kino ekyapa yakifuna mu 2018. Meeting yakubwawa nange ku kyalo saaliko. Chairman tamulabangako. Wa Kayunga district omukyala ate yakulembeddemu omuntu alina ekyapa ekyekifere bwekiti ng'amuleeta okumwanjulira abantu nti ono ye landlord omutuufu mumukirize era aggulewo empenda. Omubaka honorable member of parliament nga walina minister w'ebyettaka eno ensobi ebeera ntono nnyo era nga mba sigikusuubiramu.